Osibeta nomunafe nkwebaza okulaba Bukedde TV kadde kagataliko nfufu okusunsula abakaba parliament kukyusiddwamu n'amala mangi nze kuteesa jujwire Moses nimbo mulungi kalusooke kuwa bikulu ebigalimu. Akakiiko ebyokulonda Bakwasiddwa ekifo kagenda okusunsulira abanavuganya ku bwapulezidenti. Kubanga ba minister bagenda kwenyigira mu nnamba okusunsula abakaba parliament kukyusiddwa omulundi ogwokusatu kwakubeerawo nga 22 na 23 ogw'ekkumi. Batusaba tukyuseemuko era naffe ne tukyusaamu. Abavubuka bakuziza olunaku lwabwe mu nsi yonna pulezidenti n'abakuutira okwettanira enkola za gavumenti okwejja mu bwavu. So therefore please listen carefully to the message of the NRM. Waliyo ekivundu ekyunya. Omuvubuka agambibwa okutta muganzi we n'omwana guddwako gwa butemu. Ombujuvu agalero tandise n'akakiiko ebyokulonda kakwasiddwa ekifo Kyabwe ekijjo bagenda okusunsulira abeegwanyiza ekifo ky'obwa pulezidenti okunaabawo wiiki ejja. Mu kukwasibwa ekifo kino ssentebe w'akakiiko ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ategeeza nti era bakozeemu enkyukakyuka endala bwe bagenda okusunsulira abeegwanyiza obubaka bwa paalamenti. Akakiiko ak'ebyokulonda akalangidde enkyukakyuka mu nnaku za kampeni era abeegwanyiza ekifo ky'obwa pulezidenti wamu n'ennaku z'omwezi ez'okusunsulirako abeegwanyiza ebifo by'obubaka bwa paalamenti. Bw'abadde akwasibwa ekifo ekipya akakiiko ebyokulonda kagenda okusunsulira abeegwanyiza obwa pulezidenti. Erweza Makindi Ssaabagabo ssentebe w'akakiiko omulamuzi Simon Byabakama agambye nti olw'okuba nti abantu abagala ekifo kya pulezidenti balina okutaleka eggwanga lyonna basize basembeze ennaku kwe bagenda okutandikira okunoonyeza akalolo. Kati ntugamba ennaku 10 nga kandidate nga kyatudde aho ate nga alina okutaalaka eggwanga lyonna netugamba kutaalaga eggwanga lyonna tugamba nedda olunaku katulukyuse. Kampeyini zaabwe zibadde zirina okutandika nga nnyo omwezi ogujja ne zakutandika nga 29 omwezi guno okutuusa nga 12 omwezi ogwa January omwaka ogujja. Programu yali egamba nti batandike nga ennaku 4 naye kati twagenze okukitunulamu omuntu bamusunsudde ennaku 23 oba 24 kati okuva olwo mpaka ennaku 4 omuntu oyo n'omukuuma otya batandike kampeyini zaabwe ng'ennaku 29 naye nga tunaatandika kampeyini mujja kusooka mutuule ne bannammwe bakandidates abalala tukole kitwandise harmonization okukkiriziganya nzize bwe naabeera mpigi olunaku bwe luti nze nja kubeera mukono gundi ajja kubeera egindi baleme programu zireme konagana. Byabakama era ategeeza nti olw'okuba nti amu ku bagenda okuvuga ku bifo byabaka paalamenti balina okweta mutamiruka wamawanga mukaka gwa Nnaamo agenda okubeera nga 25-26 omwezi ogujja akakiiko kasize okusunsula abeegwanyiza ebifo byabaka paalamenti kukyusibwe ku ddenga 22 okutuusa nga 23 omwezi gwe Gomo. Kubanga ba minister bagenda kwenyigira mu nnamba ate abamu bagenda kwenyigira mu kiki mu kalulu ka bwa member of parliament. Ekyo batusaba tukyuseemuko era naffe ne tukyusaamu ne okusunsulamu kwa member of parliament katugenda kubeerawo ng'ennaku 22 wa 23 omwezi gw'Okitoba. Mu kugulawo ekifo ekipya minisita w'emirimu n'entambula Jeno Katumba Wamala yabadde omugenyi omukolo akuutidde abantu okuma emirimu kulonda kubanga bakona gwa Uganda egenda kusigalawo. Omulanga gwange gwenkuba eri bannayuganda ogutakungula mbasaba tubeere ba mirembe nga tukola ensonga eno. Ebyo bye tuwulira mupange eggaali mutegeke eggaali temutegeka ggaali kuba zijja kubaako emipiira ate miyinza okuba emipiira tegirina spare. Uganda si ffe tugenda okusooka okugenda mu byokulonda ate si ffe tugenda okusembayo ate era si gwe mulundi ogusoose. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke akuutidde abantu okuma emirembe nga bagoberera ebyo ebiragiddwa akakiiko ak'ebyokulonda. Tubeere wamu ne ba organizers bonna ne ba stakeholders bonna okulaba nti tukwatira wamu nti tutambuza agenda eno ey'okumakinga sure nti elections zitambula mu ddembe. Ategeeza nga bagenda okusikana akakiiko ebyokulonda ku bbalaza ya wiiki egy'okwegeya mu ngeri gye banatambuzaamu emirimu. Ku Monday nga tuli wamu ne Electoral Commission tujja bawa kamu ku kamu ku bintu bye tujja okubeetaaza nominations naye ate ne general elections.
ekifo kino ekiruudde akakiiko kyazimbidde ekitongole ekya National Housing and Construction Company Limited. Akulira ekitongole kino Inya Kenneth Tukayijjuka akwasizza akakiiko ebyokulonda certificate ekakasa obwananyini bw'ekifo kino. So that's the signing ceremony. Shamshad Naluja yakusakidde gwino ku Bukedde TV. Members of the commission. Ate abavubuka mu Uganda beegasse ku nsi yonna okuza olunaku lwabwe olukuziddwa olwaleero. Emikolo gibadde masinde nga Pulezidenti Yoweri Museveni yabadde omugenyi omukulu. Abakuutidde okwettanira enteekateeka za gavumenti ez'okweggya mu bwavu. Pulezidenti Yoweri Museveni yeegasse ku bavubuka emasinde okuza olunaku lwabwe mu nsi yonna olukuziddwa olwaleero. Pulezidenti olutuuse n'alambula abavubuka bye bakola. Alambudde ennyiriri ez'abasirikale. Emikolo gibadde ku Masindi Golf Course nga gitambulidde ku mulamwa okukyusa embeera z'abavubuka nga beeyambisa tekinologiya n'emikago. Pulezidenti yassidde n'akubiriza abavubuka okwettanira enteekateeka za gavumenti ez'okweggya mu bwavu okuli PDM n'endala ssaako okukuuma emirembe n'obutabenkevu ebyaleetebwa gavumenti NRM. Nobody can bring war here and we don't defeat him. Tara kusobola kuleeta bule mu bwona muzeeyi n'amayigi nagatamumalawo. However, within peace, there is not only entire war, but also crime. Mu businge takukwata bukwata antaro baita alonda abantu abakuchwa emisango abakola emisango. There we still have some work. Awakyalawo n'omulimu gw'amaanyi gwakukola gwakulwanisa. Bw'atuuse ku byobulamu Pulezidenti ategeeza nti omuwendo gw'abavubuka omulamu okutadde ku nteekateeka za gavumenti ez'okugema abaana bato olwo omuwendo gw'abafa ne gukendeera. Now, when it comes to health, the big plan is immunization. Kukikuyija aboomeezi ebyobwomeezi bwaitu pulaani ekukira amaani niyo okutugemesa oba okuteera ebikatu nka polio. The youth you are talking about, the big number are because of that immunization, and they are no longer children are no longer dying. Kyokalaza obulamu buli mu kubba eddagala lya gavumenti okusuuse. But on the health side, there is still some problem on the treatment side, on the drugs of treatment. Pulezidenti abasabye nti mu kulwanyisa obwavu bettanire ebyobulimi ebivaamu ensimbi nibo balina ettaka ettono. Awadde ekyokulabirako kya minisita omubisi by'entambula Fred Byamukama ndi Richard Nyakaana abafuna mu byobulimi. We have got many plans for agriculture. We have got money in UDB for the rich people. Ntati muzeeyi pulaani gy'alina ati ateire sente mu Uganda Development Bank okuyamba abo abalina amafaamu oba emisiri emikooto ezikungulana mu eka 50. Pulezidenti alangiridde nga bwagenda okuzimba ekibangirizi ky'amakolero heba okuliraana ddaamu ya Kalume era n'amenya amakolero ag'abavubuka emirimu mu kitundu. The industries are already employing 1.4 million people. Agambire amakolero agaro ati tulina abakozi 1,20,000. Yes. So we can have more of those factories. Wekyakusaba tutunga amafactory ago amakampani ago gabe maingi. Ku mukolo guno abavubuka abalaze engeri gye bazze bafuna mu ssente z'abavubuka ezaateekebwa gavumenti mu nkola ya youth livelihood program era nga basinza zikozesa obulungi baweereddwa ebirabo. The youth have requested me to ask you to look into the cost of affordable internet for schools and for young people in businesses. Ye minisita ekikula ky'abantu Betty Amonge atendezza abavubuka olw'okufaayo okulaba nga bakyusa embeera zaabwe. And that majority of the youth are into online trading, online delivery, and most of the phones have become businesses. Omubaka wa Budaaki mu Uganda Frederick Quispel akiikidde mukago gwa Bulaaya ategeeza nti omuwendo gw'abavubuka abato mu Uganda kirabo okuva eri Katonda kubanga mawanga gasinga e Bulaaya kati balina abantu bakulu. You are not just the future, you are the strength of today.
And Team Europe is ready to work together and build a tomorrow worthy of your dreams. Innocent atuganyira yakusakidde gulu ku Bukedde TV. Webalinyo munaffe ate omuvubuka agamba okutta muganzi we n'omwana we omulundi gumu kooti y'e Makindye esookerwako emusomedde emisango ebiri nga gyonna gya butemu. Emisango yagiddiza Makindye mu Kampala nga kooti temuganyiza kubaako kyayogera kuba emisango egimuvunaanibwa gya naggomola. Kieza Nicholas aleeteddwa ku kooti y'e Makindye emmotoka ya poliisi era ng'ajjiddwa mu kaduukulu okutwalibwa mu kooti okuvunaanibwa. Kooti y'e Makindye esookerwako mu maaso g'omulamuzi Birungi Fiona emusomedde emisango ebiri nga gyombi gya butemu. Kieza w'emyaka 66 nga mutuuze mu Israel Matovu Zone Makindye Division Kampala avunaaniddwa emisango ebiri egy'okutta mukyala n'omwana we we yeezaalira. Omusango ogusooka okuvunaanibwa gwa kutta mu kino kimenya amateeka ga Uganda. Kigambibwa nti Bukiza Nicholas nga 18 August 2025 mu zooni ya Matovu mu division y'e Makindye mu disitulikiti y'e Kampala ng'ogenderedde wakola ekikolwa ky'okutta Nuwamanya Christine. Kigambibwa nti Kiiza nga nakusoma 18 omwezi oguwedde omwaka guno n'ekigendero ky'Ekifo mu bumenyi bw'amateeka yatta Nuwamanya Christine ne muwala we Keisha. Emirambo gino gyalabibwa nga 22 omwezi oguwedde nga olutakola gataliiko nfoofo. Tetumanyi oba bafudde ki oba butwa oba omusajja yatuze omukazi kubanga emabega kaawo sisita waffe yakubira oyo muto waffe n'amugamba wabula nsabira kubanga nafunye obutakanya ne Nicholas. Kieza bwe yamaliza okutta abantu bano oluvannyuma olw'okumukwata ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde mu statement gye yakola yategeeza nga mukyala we bwe yamukwata n'omusajja olwamala okutta mukyala we n'omwana yali omwezi 8 yasibwa ennyumba n'adduka era emirambo balirwana bye bagizuula ng'ekivundu kiva mu nnyumba. Nga n'abadde ndi awo nga ngenda olaba oyo aze ne mukulu wange ne bagamba mujje tugende kubanga eri bagambye nti waliyo ekivundu ekyunya. Oludda oluwabire lutegeeza kooti ng'okunoonyereza ku buzibu omusango guno bwe kukyagenda maaso ne lusaba omulamuzi ogira nga agwongezaayo. Omulamuzi taganyiza kiza kuba kukyayogera kuba emisango gye yasajja nagumulira n'amusindika ku alimanda okutuusa nga 23 omwezi ogujja. So like we say, this court has no jurisdiction to take your plea. Matter will be adjourned to 23rd of October for mention. You will be remanded until Mugada omugenzi Kyankunda Christine amaziga gamuyita maaso abye kooti baweeyo obwenkanya olutalo muganda waabwe okuttibwa mu ntiisa. Nzima kooti abatse okufuna omusiiza bansaba kooti emuheereze ekibonerezo ekikusembayo twetaaga obwenkanya bwa sisita waitu n'omwana wayo Keisha. David Sikayombya yakusakidde gulu ku Bukedde TV. Ate President Yoweri Museveni asiimye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abakola ekyamaanyi okukulaakulanya eggwanga n'okuteekawo enjawulo mu mbeera z'abantu. Okubasiima kubadde mu State House Entebbe ng'omukolo gwateekeddwa avunaanyizibwa ku mutindo gw'ebitundibwa ebweru w'eggwanga Odrek Lwabogo. Omukolo gwa Mentorship Awards gwiniddwamu okusiima abakolidde eggwanga lyabwe mu mbeera ez'enjawulo. Ngubadde mu State House Entebbe nga gwa mulonde gwa kusatu nga abantu 12 basiimiddwa olw'emirimu gye bakoledde eggwanga n'okutumbula embeera z'abantu. Mu bano mbadde Professor Frederick Sempebwa, Ambassador Gordon wava muno, munnabyanjigiriza Mzee Rukana Segane, Miriam Matembi, omulamuzi James Ogola, Dr. Ian Kiraka n'abalala. And kept our culture. Balabona bafunye award ne President Museveni n'abakwasa certificate okubasiima. His Excellency, the President of the Republic of Uganda. Who is visiting this world. President Mkwogera kwasiimye Odrek Lwabogo olw'okuteeka omukolo guno neebaza abafunye award olw'okukolera eggwanga lyabwe n'okulwanirira enkulaakulana. People like Miriam Matembe, who talks about women's issues. Then you get industrialists. Then you get the farmers. Then you get the ones who started schools. Then you get the health workers like Dr. Ian Clark. Then you get the intellectuals, lawyers.
So all these are contributing in their, from different angles to their country. Akubize bannayuganda okwagala ennyo ensi yaabwe n'okwagala Africa kuba kiyambugaziya obutale bw'ebyo bye tufulumya. Love Uganda, whatever you do, love Uganda. Why? Because you need it for your prosperity. Secondly, love Africa, Pan-Africanism. Why? Because you need Africa for your prosperity. You need the market of Africa. Abakubiriza okukolera ogaziya ennyingiza y'amaka baleme okukolera okulya kuka nga kigenda kubayamba okutuuka ku nkulaakulana eya nnamaddala lwaboga ategeeza nteekateeka egendeddwa mu kuteekawo ekkubo abavubuka bato bamanye nti okwagala ensi yo osobola okulaga ng'oyita mu byokola eby'enjawulo ne buuba toli mukulembeze. Elderly people for me, they serve, they retire in silence. Yet they carry with them a lot of knowledge, a lot of experience that needs to be tapped into by the young in order to build better. Ategeeza nti abakadde bano okubasima kiteekawo olutindo wakati w'omukigo gw'abavubuka n'abakadde nekiyamba abavubuka okuyigira ku bakadde olw'eggwanga ne liba n'ebiseera eby'omaaso ebitangaavu. Eggwanga bwe liba likulaakulana kyetaaga generations zombi zikwatagane zizimbe. Abamu ku basiimiddwa okuli Muzeeyi Rukana Segane ne Professor Frederick Sempebwa balambuludde ku bukutu bw'awadde zino n'ensonga lwaki bazefunye. Nze mbadde simanyi bye tubadde tukola mu nsi ebadde ebiraba naye neewunyiza lwaleero nga batusiima olw'ebyo ebikoleddwa n'olwekyo olw'okuba nti nsomesezza abantu bawera bangi naddala abakulu mu ggwanga lino nga Chief Justice yavaako ne Chief Justice aliko nasomesa ne former Chief Justice ow'e Rwanda. David Sikayombya yakusakidde guno ku Bukedde TV. Ate yo Minisitule y'emirimu n'entambula eyongedde amaanyi mu bikwekweto ku bantu abeesenza mu kibangirizi ky'enguudo ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana. Abamu ku bano bazirise ng'ebintu byabwe birugenda. Ziweze ennaku 3 ng'abakozi ba Minisitule y'entambula n'emirimu basengula abantu bonna abaziba mu kibangirizi ky'enguudo ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana. Abawakisi bamenye buli kibadde kyazimbibwa mu kibangirizi ky'oluguudo ng'abamu ku basoboze balabiddwako mu maziga. Bategeeza nti mali yaabwe yonoonese ebihumbi byonna ebibadde ku luguudo tebabitaliza. Bwe batuuse ku munda kufa ekisanyukirwamu ekimanyiddwa nga Castro abakozi olabye weetiye ng'esonze batandise okubutaabutana bwe basomba emmali y'omugago kugijja mu kizimbe kibadde kigenda okubinyibwa. Geeti y'ekifo kino bagirese ku ttaka ne babaweesa bbiri zokka nga beemenyidde ebisigadde. Abakwazuzi bazirikidde maduuka gaabwe nga bano bannabwe bwe babawujja basobole okudda engolo. Abalala balabiddwako nga basoma emmali yaabwe okugitegula weetiyereme okugisaanyaawo. Beetoogedde kuno bategeeza nkituufu balabula wabula ne beesulira gwa nagamba. Oyinza okuba ng'obadde okisuubira naye twali tekisuubira kifaanana bwe kiti kale atisiti badde batulekerawo akalembereza noba nga atisiti osobola okunoonyezaawo akawoko wakazi abaana ku masomero. Bano basabye nti ku mulundi guno abawakise bakakisa abantu nti badde ku luguudo kuba baziba bamenya ate ne bamala ne badda. Naye nga bw'omanyi badde bajja ne batulabula ate ne babizzaako ne batulabula ne babijjawo ate ne badda. Kati kyetubasaba kati baba balabijjeewo babigirewo ddala abantu baleme kumala ate kwewula ssente zaabwe ng'ate babizizzaawo ate ne bajja ne bagiraki.
omwogezi wa minisitule y'entambula Ernest Mpibwa alabudde abantu abakisigaliza okwamukamango ekibangirizi ky'oluguudo omulimu gwaffe omunene nnyo okulaba nga ababeesenzeza ku mifulejje gyaffe ekitambuza amazzi bavaako. Ategeeza nti ekikokoto kyagenda mu maaso era eyo gye batannatuuka abasabye okuggyayo ebintu byabwe mu bwangu. Tuwava wano tukyagendako ne ku luguudo endala oluguudo olwala lweganza kalaki tuvaawo tugendewo ku luguudo kawembe bongolo nolwekyo bannaffe abali ku mifulejje naddala bali ku mifulejje abatuwundirako baladdeko ebiyitirwako bijjeko. Awudde Muwonge yakusakidde eggulu ku Bukedde TV. Tugenda kumulamu katono tukyadda n'amalala tuvaawo. Ene Valtech DS2i Smart Station akasanduke kano kalabikanga akatono naye ka safe akagumu ddala kakoleddwa material wa carbon steel ng'omubiri gwokka guliko obunene obwa gauge 18 kyokka nga kasitwa kilo 4.5. Osobola okukagula ng'okozesa ekinkumu ng'oyita ku biometric scanner. Kyokka era osobola okukagula ng'oyita ku application ku simu Bluetooth 2.0 manager okuwuliziganya. Eno ya kika kya LED backlight HD fingerprint scanner. Kuno kw'ogatta ne tekinologi omulala nga smart sensor, digital keypad ne premium safe technology. Baakazimbirako wireless charging pad ng'eriko USB ne USB-C charging port. Kitegeeza nti oba osobola okucharginga bulungi ebintu ng'essimu ne laptop. Kujirako HD steel security cable gy'osobola okukozesa n'okasibira ku mpagi engumu ddala omuntu obutamala gakeetikka. Baakazimbira mu battery ekika kya lithium polymer gy'osobola okukozesa mu kaseera ng'amasannyalaze gavuddeko. Kano kagula $284 nga mu za Uganda ze zikunukiriza akakadde. Science ne teknolojia. Webale kubeera naffe bwe tweyongerayo n'amalala. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Rubongoya laze obwennyamivu olw'akakiiko ebyokulonda okubategeeza ng'emikono gye baatwala Disemba akulira ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okwesimbawo ku bwapulezidenti bwe gitawera. Ategeeza nti wadde nga akakiiko abagambye nti emikono tegiwera olunaatuukira ku bbalaza bajja kuba bamaze okugijjuza. Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NUP David Lewis Rubongoya ategeeza nga bafunye amawulire okuviira akakiiko ak'ebyokulonda nga galaga nga emikono egyatwalibwa akakiiko ebyokulonda egisemba akulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okwesimba ku bwapulezidenti tegiwera. Olunaku olwaleero eddakiika ntono eziyise baakatutegeeza nti tetuwezeza emikono, tetunaweza emikono gyetaagisa okunominatinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Rubongoya wadde ayogera ku ne bannamulire ku kitebe kyabwe Makerere Kavula abakanyizi b'akakiiko ebyokulonda nti emikono tegiwera kuba baatambula mu buli disitulikiti ne bafuna emikono gyonna gye baabasaba. Era twagala kubuuza akakiiko k'ebyokulonda lisiti ya signatures zaffe twaziwa mmwe naye kati bagiso ba RDC n'abalala ezo signatures bazigyewa okutandika okukubira abantu okubatiisatiisa. Agambye nti bo ng'ekibiina bamanyi bulungi emikono gye batuma okuleeta mu buli disitulikiti eya Uganda bagituukiriza nga balinze kubawa enteekateeka ko balina okusasulira ssente omuntu waabwe yeewandiise. Enkola yaabwe nga bweri mulina okusooka ne muwaayo signatures ne babawa certificate eraga nti emikono gye mwawaayo giri approved ne balyoka babawa receipt ey'okusasulirako ssente eza nomination fees. Era buli lunaku tubadde tubagamba nti NUP neetegefu okusasula miliyoni 2 ezo ze basaba. Ategeeza nti akakiiko ebyokulonda kalinga akagala okubakandaliriza n'okutwaliriza obudde gye bali. Nga bwe mbagambye leero lunaku lwakutaano nomination yaffe ya lwakubiri. Kaakati ne twebuuza bano abantu bali mu kuzanya kazanyo ki? Kyokola Rubongoya akumiriza bannakibiina tuwadde obudde bugendedde ne bagenda kukola ekisoboka okulaba nga bafuna emikono egibulako. Tugenda kuddayo emikono gyonna gye beetaaga ne beetaaga mikono miliyoni 1 NUP esobola ogiweza kubanga tusobola okuweza emikono gyonna egyetaagisa. Okusunsula abagala kadi y'ekibiina ku bifo by'obwaka palamenti kukyagenda mu maaso ne basunsula abavudde mu bintu biriri mukono Sebbeyi Teeso ne Lwenzoole. Bannanjeru municipality ekimu ku bizibu kye muyina kye ky'okuba nti temuyina mubaka wa palamenti ng'ava mu mmwe wabula Katabira Ibrahim mbategeeza nti nimutuuze mu Njeru municipality. Tulowooza ku mulundi guno twesowoddeyo twongere omuzinzi n'omuwendo ku bantu abeesimbawo ku bubaka bwa palamenti. Abasunsuddwa buli omu alaze esoobe tiyagenda okuweebwa kaadi. Kaadi bw'ogiwona rebo tebandeka ekyalisi ku lwa bbaale
akugirayo wini awatali kulonzalonza kubanga eno kaadi tebagituwa kugezesaako. 2026 tulina ebintu bingi byetukuteko mu nakifuma ebitawedde bulungi ng'ensonga y'amalwaliro ebyobulamu era ngwanyiza obwa MP w'ekitundu ekyo era ndi mugumu nnyo ndi mukakamu nnyo era nina essuubi pate kasite neesiga n'empakaadi. Senga mampereddwa omukisa nemba nga nzalondeddwa okuba nze best candidate okukiika nengena kiika ekyo kyange kyabiko South bingi byenjagala okusobola okuba nga twatuusaako. First esookera ddala egamba equal access to education and health facility. David Tamale yakusakidde gulu ku Bukedde TV. Ye mutabani wa Dr. Tango Doyinga ye Collins Tanga azzeemu okuwangula akalulu k'ekifo ky'omukiisa w'abavubuka ku lukiiko olukulu olw'ekibiina olwa SEC. Tango Doyi asekeredde abaali balwanyisa mutabani we nti yabba bubbi obuwanguzi. Akakiiko k'ebyokulonda aka NRM kalangidde mutongole byavudde mu kulonda kw'abavubuka okwabadde olunaku olw'eggulo. Amyuka akulira akakiiko k'ebyokulonda Fred Omache yalangidde byavudde mu kulonda ategeeza nti okulonda kwatambudde bulungi ng'ekifo ky'omukiisa w'abavubuka ku Seeke kyawanguddwa Tanga Collins. The national chairperson is Tanga Collins. The vice chairperson Western is Kato Baptiste. Then vice chairperson Northern is Lakisa Mercy Faith. Emirayo ku kifo kino ebadde wakati watanga Collins mutabani wa ssente w'akakiiko k'ebyokulonda aka NRM Dr. Tango Doyi ne Brenda Choncho nga kikagwedde nga Tanga afunye obululu 200 mu kikumi mukaaga ate Choncho n'afuna obululu 105 olwokano lwabadde abavuganya 10 ng'okuddamu okulonda. Ekifo kino kyaddirira Brenda Choncho okuwakanya obuwanguzi bwa Tanga Collins galumiza kitaawe Dr. Tango Doyi nti yakozesa ekifo kye n'amunyigira ku liiso n'amuwa obuwanguzi obutali bubwe. Ebifo ebirala byalondeddwamu byabanakwatira NRM benera ku kifo ky'abakiise bavuka mu paalamenti mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Okulonda kwagenza okuggwa nga Mpayire Diana awangudde ekyavuka mu ggwanga lyonna. Omukyala mu bugwanjuba Tumwebaze Mwine yawangudde masikati g'eggwanga Begira Samuel ate mu bukiika kuno Kidiga Moses yawangudde. MP National Party flag bearer is Mpayire Diana. Then the youth MP Northern Region NRM Party flag bearer is Elma Kapel Chala. Sirowooza nti wanaabeerawo ayagala ku petition nga kubanga abadde awangula abadde akuba nnyo banne, so naye tugamba n'abo abawanguddwa tebaggwamu maanyi. Tango luvalwa okulangirira asiziddewo n'agamba nti ensi etegedde amazima ntalina mivuyo yenyigiramu mu bulolo. All candidates of NRM had relatives, and had relatives, some of them, with the top people within the party. But the one of Electoral Commission was more pronounced because Electoral Commission should be neutral. At the end, Colin got more votes. He won with more votes than he was in Kololo. So the commission is exonerated. And even the father of Colin, if it is me, Tango Doyi, I'm exonerated. Ategeeza nti mutabani we muyivu ate mwakisibwe n'alemo walulawo ng'alina obusobozi obukulembera avuka ku Seeke. But we also welcome Kichoncho to come back to mobilization. Let her not be used by some of the big shots in the secretariat to fight the party. Ate bannakisinde kya PLU ekikulembera Jerome Hosikane Lugaba balangidde enteekateeka z'okwaniriza President Museveni wiiki ejja ku kisaawe Kololo ng'ava okuwandiisa erubowa ng'asira bulukundamuli ku kitebe kyabwe naggulo. Ssaawandiisi wa PLU David Kabanda ategeeza nti bagenda kukunga abawagizi obukadde 10 beeyiwe Kololo. Twabadde tusabye miliyoni 10 ze babatukkiriza ne bannaffe abakulira Kololo baatugamba nti miliyoni 10 ziyinza obutajjaawo. N'olwekyo mujje bangi tujja kulaba ekyokukola. Kyokalaza obumenyi olw'obukwakkulizo obw'amaanyi akakiiko ak'ebyokulonda bwekataddewo kwagenda okwewanisa naddala ekyokugaana abawagizi okwerekera abantu baabwe erubowa. Bagambye nti buli presidential candidate anaabasunsuddwa ajja kuleeta motoka 2. Kyokalabudde avuka banalooza okulefujja Kololo kitebatawaana kujja. Tebanakusanga ng'ate oli mu kwagala kutaataganya batali mu byaffe ng'ogamba oli wa PLU ne bakwata nange bijja kuba kujja. Robira Nantale ne Fred Kaji bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Ate Irene Nauta
eyafa nga wakayita omwezi gumu gwokka ng'akomye okuva e Bungereza aziikiddwa. Abantu bamutendereza olw'obuweereza obutawanyikamu obuyambi okusitula embeera z'abantu mu kitundu gy'azaalwa n'ekkanisa. Aziikiddwa ku bijja by'abajjajja be Wadada mu muluka gw'Ebumulisa mu disitulikiti y'e Sironko. Omugenzi Irene Nawita aziikiddwa ku kyalo Wadada mu muluka gw'Ebumulisa mu disitulikiti y'e Sironko. Omukolo gutandise na kusaba okukulembeddwa omulabirizi wa North Mbale Diocese Right Reverend Sam Gidodo ng'ono bw'abadde abuulira ategeezezza abakungubaze nti amanyi bulungi omugenzi famire mwava kuba kitaawe yali muwandiisi wa bulabirizi. Ono ategeezezza nti abantu bangi bagenda mu masinzizo naye tebalina bwetaavu bwa kumanya kigambo kya Katonda. Bekanisa ya Soronaika abalabula baleke kumenya mukuleka kumanya kwegumwoyo. Abuulidde abantu okukola buli kimu mu bwangu nga beeyambisa omukisa Katonda gw'abawadde nga Irene bw'abadde akola era nti ayambye abantu bangi mu kitundu gy'ava. If you still have the strength, use it to serve the Lord. If you still have the resources, use them to serve the Lord. Because everyone was created for God's own purpose. Ayogedde ku mugenzi ng'omuntu akoledde nnyo ekkanisa nga yamuyisa omuzimbi w'obwakabaka obw'omuggalo naddala olw'omulimu gwakoze mu kkanisa eya Buwira Church of Uganda Bumulisa Parish. Asabye abakristaayo okweyisa obulungi mu bulamu olwo baboogereko bulungi naddala ku ssaawa esembayo. What will you be remembered for? Mwabone basale. Irene has made many contributions in this world, but they have narrowed them to be that Irene has been a kingdom supporter. Akulira abakristaayo mu kanisa eno William Mukolo ayogedde ku bintu Nawita byakoledde kanisa omuli okubagulira ente zinusu Bulaaya kikyuse ennyingiza y'ekkanisa n'ebirala bingi. Nenyange enenga nakubategeeza eseti Irene munyange ndambi Yesu amakutulirawo azirenga akulekere ikafu iri rubuto nga akugulire ikafu isale ibenga iyedako ikanisa. Mwanyina w'omugenzi nga Yesa Musumba ku lwa famire era nga yakulembeddemu enteekateeka asiimye abababeereddewo mu kiseera kino ekizibu. Musumba ayogedde ku bulwadde obwa ssemwannyina mu kiseera ekitono ddala era n'abuulira abakungubaza ebyafaayo bye. Had cancer but she was okay. Abani cancer nenge bagenda. When the husband died. Inkomuseze esafa things changed. Bulambwe bwachukako. Irene Nawita yazaalibwa 1952 ng'abadde n'omwana omu era yafumbirwa munansi wa Bungereza naye kati omugenzi nga ye Gerard Cook. Nawita era abadde kizibu we yali Profesa Dan Wadada Nabutere n'omugenzi Sam Musumba. Omubiri gwe oluvannyuma gugalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera nga n'abakungubaza ab'enjawulo boogedde ku mukululo gwalese. Procopius Lumu yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Webale kubeera naffe malala akulira Nyendo Public Primary School erisangwa mu kibuga Masaka gwe tukuleetedde olwaliro mboozi y'omusomesa asukkulumye atadde omulaka kutumbula ebyenjigiriza asomeseza abayizi okulimira wafunda n'ebirala ebimufudde ow'enjawulo. Olive Nantume ennyumba akulira Nyendo Public Primary School nzalwa y'e Kyabwe Kingom District y'e Lwengo. Ono omusomesa mutendeke ng'alina digiri 2 okuli n'eya masters ze yafunira matendekero ag'enjawulo. Nakola ku grading mukozi NTC nakolera grade 5 degree yange nengikolera ku Uganda Matters University nkozi era nenkola ne masters yange ku Uganda Matters University nkozi. Nga tannasindikibwa mu Nyendo yasooka ndege ya RC Primary School ne Gayaza Primary School ngeno gye yafunira obukulu bw'essomero. Mu mwaka 2023 yasindikibwa ku Nyendo Public Primary School nali alikulaakulanye era mu bbanga ettono lye yakamala y'essomero alitaddeko ekikomera n'ayongera ku bungi bw'ebizimbe n'agattako n'okuyigiriza abayizi okulimira mu bifo ebifunda. Okubeera wano ne tulimira ewatono ne tusimba envendiirwa ezo tusimba ebitooke bano baffe aba the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints bayingirawo ne
batuddaabiriza ebizimbe batuwa ssente nnyingi kadde nga bwali 5 mu bugwamu bizimbe bino biddaabirizibwa nga tuzimbirawo n'ekiyungu nga kipya naffe ne tulabikira ddala ng'ab'ekibuga. N'obukugu bwalina akumyekumye abasomesa baakulembera okufulumya omuyizi ajjudde olw'empisa ezibateekebwamu n'okutya Katonda. Tufuba okulaba nti mu academics tukola era tukolera ddala abaana baffe basoma mu kilaasi ne tubigoberera naye ate bwe tugattako n'ebyo tuba tuzimba omwana ajjudde nti agenda kuva wano bw'anaagenda ewaabwe abaana gy'agenze mu nsi aba ayiga nti nsobola okulimanga emmere ng'eno nenjijjamu ssente. Essomero lyenyigira mu byemizannyo okuli okubaka, okusamba omupiira, okuyimba so nga ne mu byemizannyo tebawonyekamu mu kitondo. Tulina ebikopo tubiwangula bibiri kati fe tulina ekya girls football tulina ekyabalenzi football tukolera ddala ebintu ng'ebyo tugattamuko kalicula tugattako eddiini. Bino byonna biviiriddeko abayizi okola obulungi mu bigezo by'akamalirizo ebya PLE nga buli mwaka oguyita bongera kusokkoloma. Tukola bulungi nnyo naye twagala tubeere nga tuli ddala ku baliidinga. Kyokyo kye twasooka okukola feriya twazigoba kyekirungi. Ky'okuwa abayizi ekyemisana n'obwoje kye kimu ku ebyo byasikiriza abazadde ne bamwongera abaana. Ebyenda byakyuka tulya ku matooke tulya ku muwogo. Josephine Nalubobi omuzadde ku ssomero lino, Margaret Nakibuuka ne Gertrude Birungi abakozi ku ssomero lino basiimye omulimu ogukoleddwa Nantume era bamwogeddeko ng'omukozi atasangika. Kale we yajja ebizimbe byali bikadde nnyo nga tebinyirira nga birabika bubi naye essomero lino ayitadde ku mutindo ng'era bwe yerabika kati. Tugize okwata obulungi gambage tulina abayizi nabo bayinza basula kasasira avunda waliwo bwe tuba mu lusuku ate mulala tumukolamu ebiruka ebirala nga kulapusi abaana bakiize. Naye neebaza omukulu w'essomero essomero lyaffe alisizza endabika yaalyo ne budde naawe olabuddetalanga ssomero. Kibuuka Lumu yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Kwaniriza ku mawulire ag'ebyemizannyo ng'ogakutuusako nze Becky Cynthia Nakimera nga tugatandise n'empaka za CAF Champions League ez'okusunsulamu okugenda mu bibinja zitandise olunaku olwaleero nga aba Uganda aba Vipers SC batandise na buwanguzi ku bugenyi nga bameze African Stars ku goal emu ku bwereere. Ate yo NEC FC nayo etandika nkya n'olugendo lwayo mu mpaka za CAF Confederations Cup nga bakyaza Nairobi United ku kisaawe kya Hams Stadium e Nakivubo nga gwa ssaawa emu ez'akawungeezi. Tiimu zombi zitendekeddwa akawungeezi ka leero mu kisaawe kya Hams Stadium e Nakivubo nga zonna zeeswanta. NEC FC nga guno gwe mulundi gwabwe ogusooka okuzanya mu mpaka zino beetaaga buwanguzi okusobola okubeera n'essuubi erigenda ku mutendera oguddako. Kwetegeka bulungi okulaba nga omupiira waffe ogwa CAF Confederation Cup tugusamba bulungi okufunamu obubonero 3. Bano obuwanguzi bw'enkya bakubwesigamya ku bumanyirivu bw'abazanyi baabwe be balina mu ttiimu eno. Alhamdulillah, ttiimu yaffe yaneekenda buli musambi yenna bwe tulina wa mugaso. Tulina abavubuka abato n'abavubuka abalina experience. Naye nga abavubuka abalina experience bagenda kutuyamba nnyo n'okusitula bannaabwe bano abatannabakola abagenda okuba n'omulimu gwabwe gusoose ku mutenda guno ogwa Africa. So buli muntu yenna agenda kuwaayo kyalina era tubalinamu essuubi lingi. Wadde nga bakubiddwa Esivira ku final ya for Super 8, omutendesi Hussein Mbalangu agamba nti bayizeemu bingi mu mpaka ezo. Omupiira gwa NEC FC ne Nairobi United gwakubaawo olunaku olw'enkya ku ssaawa emu ey'akawungeezi ng'emiryango giggulawo ku ssaawa 4 ez'okumakya. Ate bwe tweyongerayo mu mawulire amalala empaka za Africa za African Rally Championship zikomekerezebwa ku wikendi eno nga Munnayuganda Yasin Nasa yeetaaga kumalira mu bifo 3 ebisooka okuwangula engule eno. Omuvuzi wa Uganda Yasin Nasa essira alitadde mu kumalira mu bifo ebisooka okulaba nga awangula engule ya Africa ku wikendi eno mu mpaka za Mukwawa Tanzania Rally ezitandika enkya.
Yasinasa ng'akulembedde ekimeza n'obubonero 18 ng'amuddiridde mu kyokubiri alina obubonero 12 Omunnakenya Saman Vohura ng'ono alina obubonero 16. Omusomi wa maapu Ali Katumba agambye nti tebalina puleesa nga bagenda kuvugira ku pulaani yaabwe okulaba nga bawangula. Era tukyali ku kigendererwa kyaffe kye twajja nakyo sookera ddala kumalako naye twagala na championship kiza Uganda. Leero ku mutendera egy'okusunsulamu Saman Vuhura yakulembedde naddirirwa Kalan Patel Ahmed Hue akutte ekyakusatu ate Yasinasa amalidde mu kyakuna. Pairing with the safari stations. So yes, it is hard, but we take it as it comes. We just have to be very, very careful. Very careful. We will just maintain our best, do best whatever we can do, and take it as it comes. Engule ya Africa eya African Rally Championship eriko abavuganya 7 nga Yasinasa okugiwangula alina kumalira mu ebifo ebisatu ebisooka. Empaka zino zitandika mu bitundu bya Dodoma mu Tanzania. Bo bannabyemizannyo ab'enjawulo beesunga okwolesa obukodyo mu mpaka za Predator Energy eza Uganda National Freestyle Football ezikomekerezebwa ku Lwomukago olujja e Namuŋŋoona. Abazannyi b'enjawulo beesunga okwolesa obukodyo mu mpaka za freestyle ku mutendera gw'eggwanga eza Uganda National Freestyle Football ezigenda okubeerawo ku Lwomukago olujja nga 27 ku kisaawe Namuŋŋoona. Omu ku bazannyi bano ye Christophe Balamu amanyiddwa nnyo nga Lavante ng'ono omwaka oguweddeyo mu ku bazannyi abavuganya wadde nga banefo kyakuna wabula ku mulundi guno agamba nti atunuulidde buwanguzi bwokka. Omwaka guli nalinamuko ka pressure naye guno omwaka neetegese era nsuubira okukola performance ennungi ku luno. Engeri gye yatuukamu okwenyigira mu mpaka zino akyesigamya ku buvune bwe yafuna ng'azannya omupiira. Nali nfunyemuko obuvune mu viivi nembalabalamu nga siina buyambi bwenyinza kwetaaga kwejjanjabisa nsalawo nenguvaako. Christophe Balamu alambuludde lwaki yenyumiriza nnyo mu mpaka zino ez'okwolesa obukodyo. Omuzannyo guno kya muwendo ennyo gye ndi olw'ensonga twe nali nvudde kapiira nga mpeddemu essuubi egwandaga ekitangana nti nsobola okweyongerayo samba akapiira naye mu ngeri ey'enjawulo. Ono ayongedde okunnyonnyola engeri omuzannyo guno gye gukyusizaamu obulamu bwe. Guno omuzannyo gukyusizza obulamu bwange kuba neyongedde okumanya emikwano funye emikwano wabweru w'eggwanga ne mu ggwanga ate badde nga nkolamu akasente. Ku mulundi guno Balamu yeesunga kudda na buwanguzi wadde nga waliwo okuvuganya okw'amaanyi ddala. Nina essuubi nti ku luno enda performinga ddala okusinga last year we nakola. Empaka zino zaakubaawo ku Lwomukago olujja nga 27 ku kisaawe Namuŋŋoona nga ziwagiddwa ab'ekyokunywa eky'amaanyi aba Predator Energy Drink. Nga tumaliza ag'ekiro kya leero Esivira eyanjulidde abavugirizi ba Ekikopo ekigulawo league kyeyawangudde ng'emega neck ku final. Omukolo ogw'okwanjula ekikopo eri abavugirizi guwadde ku kitebe kyabwe ku kibangirizi kya makolero mu Kampala nga gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo nga bakulembeddwa mu pulezidenti wa Kyabwe eno Haji Omar Mandela. In China ffe kabonero kalungi akatulaga nti nno ebijja mu maaso birungi era tuli basanyufu olw'obuwagizi Linglong Tire bwetuwa. Ng'akabonero okusiima musanyu abavugirizi olw'obuvugirizi bwabwe nti mu myaka 3 gye babawagidde balinamu ebikopo 2 okuli ekya liigi ne kino ekya Super 8. Ku nsonga y'endagaano y'omutanyi John Paul Kakande akulira emirimu mu Kyabwe eno William Nkemba agambye nti bakyali mu nteeseganya. Sijja kwogera ku kya squad yaffe mu kaseera kano naye abasambi bonna betwagala tubalina. Esivira ekirabu ekyasinze okuwangula ebikopo bya liigi nga yina ebikopo 17 wabula nga tekinnamanyika oba nga bagenda kuzanya mu liigi empya eya sizoni eno.
agetsobodde okutuusaako okuva mu nsiko ebyemizannyo nze Becky Cynthia Nachimera ebisingawo ogenda bifuna mu kadirisa. Kale naffe kusibulire wano tukwebaza okutambula naffe bwetyo bwe tugafundikidde agolwaleero tuyozaayoza abatuuse ku buwanguzi abafunye obuzibu tubasaasira Omukama Katonda abagumyenze kuteesa jujulya munsi nimebe mulungi Katonda kuume.